bwe bati abayizi abateekeddwa mu masomo ag'enjawulo ku ttendekero e Kyambogo bwe balabise nga boolesa essanyu oluvannyuma lw'okukuba emisomo oluku mu ttwe ku mutendera gwa diploma, degree, masters ssaako ne PhD. Gano ge matikkira ag'omulundi ogwa-21 era ng'abayizi 51,132 be batikkiddwa, nga ku bano abayizi 3,157 balenzi so ng'ate abayizi 1,991 bawala. Ku bano kwe kubadde n'omubaka akiikirira Clark South mu Acholi Sub-Region Gilbert Olanya ng'onaatuwulidde nti okutuuka ku buwanguzi buno ayise mu biwonvu na bikko. Whereby I was awarded the degree of Doctorate of Philosophy in Educational Planning and Management. I started this course some times back, but because of COVID, many things were interfered. Olanya agambye nti nga bw'abadde afuba ng'asoma era essira wakwongera okulisa ku byenjigiriza naddala mu kitundu gy'asibuka ekya Acholi. I studied in 4 districts in Acholi Sub-Region, that is Gulu, Amoro, Omoro, and Nwaya district, whereby I look at the importance of teachers, the support being given to teachers, and I really recommended that government should continue giving priority to education. Mu kwogera, Professor Eli Katunguka amyuka akulira ettendekero lino akubiriza abayizi okwagala ensi yaabwe, okwewala enguzi ate n'obutateeka bulamu bwabwe mu katyabaga naddala mu kiseera kino ebyobufuzi nga bikutte wansi ne waggulu. I want to urge you to love your country, remain patriotic and avoid corruption at your workplace, and remember that your parents and sponsors have invested a lot in you, so do everything in your power not to cut your life short. Ye akulira ettendekero lino Professor John Jacob Okedi abasabye obutakomya wano misomo gyabwe basobole okubeera ab'enjawulo ku balala. Because everybody will be a graduate. So what is required now, like the chair of council and the vice chancellor have said, is first of all, you have to acquire more degrees. Bannasayansi abaagala okwongera kumanya kwabwe abasabye okwewala okuddukira ku mitimbagano buli kiseera wabula betanira okusoma ne ku bitabo okusobola okugaziya ku kye bamanyi. As a scientist, you must be prepared to read. Reading internet, Googling is not reading. You must go and read books. Yamyuka omukulembeze w'eggwanga Jessica Lupo nga yabadde omugenyi omukulu mubaka w'omutikiddwa mukama we President Museveni asiimye amaanyi abakulira amatendekero ge bataddemu okukendeeza obwegugungo obwalingawo. I appreciate the commitment and teamwork exhibited by the entire council, management and all the staff, leading to a conducive environment for teaching and learning free of strikes. Onayagala abayizi essira basinge kulisa nnyo ku bya ssayansi okusobola okukendeeza ku bbula ly'abakozi mu bya ssayansi eriri mu ggwanga. This will respond to the need of scientists, including science teachers in our schools to train the young people. Abayizi abatikkiddwa balaze essanyu olw'obuwanguzi bwe batuuseeko. Tusobola okukozesa skills zaffe ze tufunye ne applying knowledgeically. Nebaza bazadde bange olw'okumbeererawo. Campus buli kimu kiba kyetaaga ssente naye maama abadde ategeera ng'amanyi simubba n'annyamba. Naye tuition ali waggulumu okusinziira ku kyandibadde nti gavumenti n'ekirala ekisinga obukulu bamubanja bubi. Amatikkira g'ettendekero lino ag'omulundi guno gakomekkerezebwa olunaku olw'enkya. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.